Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'abawala abasamba ogw'ebigere ya Crested Cranes omujja nga ye Charles Botez omulimu akutteko Nabwala era nga kati baana bawala bano abakutteko okulaba nga bawa obukodyo bwonna obwetaagisa. Mu kiseera kino Crested Cranes amakande gasimbye mu kisaawe kya MTN Mod Stadium e Lugogo mu kutendekebwa kwa Kasameme wakati nga beetegekera emipiira egy'omukwano wakati wa ttiimu ya Morocco egigenda okubaawo okuva ku Lwokutaano nga lumu omwezi gwe tutandika wamu n'enga 5 omwezi gwe gumu ogwa December. Botez asooka kubasomesa ku lubaawo n'oluvannyuma ne beesogga ekisaawe okukakasa ebyo bye bayize ng'ono ayambibwako abatendesi abalala okuli ow'abakwasi ba goal David Ribeiro, Ashley Debia wamu ne Fufu Mohlaba. As soon as the ball gets played, let's say X is going this way, this player, the one that passes the ball. Omutendesi ono agamba nti ekigendererwa ky'omupiira guno kugezesa abazannyi bano buli omu abeere ng'amanyi obuvunaanyizibwa bwe kuba kizudde nti emirundi gye batendese bingi ebikyabulamu. Looking forward, I think the last time they really played an international final was Tanzania, and they're looking forward to this friendly. And I think using this friendly against Morocco really is to test certain players with responsibilities within the game, and that is really where you can see if the players have really learned anything in terms of what their roles are within the game. And we've seen that in the practice match yesterday as well, that there still needs to be so much to be done in terms of them understanding this game and how I would like us to play the game. Agamba nti omupiira ne Morocco bagwetaaga nnyo era nga tebatunuulidde kyakuwangula wabula okufuna abazannyi ab'enkya ng'ategeeza nti okutandika n'omwaka ogujja bakuzannya emipiira egy'omukwano egiwerako. Morocco friendly is so important. It's not always about winning or losing, but it's about the learning process to take place, so that we have place for the future to minimize the gap between the top A player and the lowest player in that position, so that there's constant competition amongst all three of them. I've also, in the opinion, that we have to do whatever we can to raise the level of football or the leagues that the girls are playing in currently. Agamba nti aluubirira okulaba nga buli kifo kibaamu abazannyi basatu wamu n'okuziba emiwaato wakati w'abazannyi n'okutumbula omutindo gw'omupiira. Nze Aneeti Namatovu ku lwa KSTV agaleero.